balaba kiri kitya kulika ku performance bigenze bitya show satu ziwedde bulungi ya akali amagwa mu bisenge. Twagala okwebaza bannayuganda okubanga mutaninze app kitulaga nti music wa Uganda akyagenda mu maaso ate ne theatre situse kati tulaba abantu bali excited okulaba emizannyo gino kye twali tulowooza nti ate kigenda kifedinga awe naye ati kati ate abantu bakiza okusiza kubanga otunuulira show abantu engeri gye baziwagiddemu akali amagwa mu bisenge kibadde quite extraordinary ng'olaba nti tekisuubirwa kitegeera naye kitulaze nti era kye tusazeewo mbadde njogerako ne mukulu wa Bitex ti show zino tuzitambuze okuviira ddala Kampala, Mpigi, Kamingo, Lukaya, Masaka, Kyotera tumale tukwate Mityana, Mubende kwegamba abantu banyumirwa okubanga okunyumirwa kuleme koma wano Kampala. Yeah. Well, outdoor abantu babeera ebit nga bali mu mood oba kangambe kati ate aba theatre babeera ebit nga bali kam nga bwomanyi naye baba banyumirwa bo yenyumiro yaabwe bantu ba office nga bwo bategeera tebamanyi nnyo bintu byakubuukabuuka ebyo naye nga baba banyumirwa that's why olaba nti twabaddewo jjo ne bajja ne leero ne bajja kitegeeza babaddewo gye bagambye bano ne bajja so kyawukana ate abamanyidde theatre nga ba Dr. Boss ate toyinza banyumiza biri bya outdoor kitegeera social media ng'ogitabukidde akaana nga mwemuula yes social media tupromotinga luyimba lwa mwana mulenzi bamuyita Taban Emma kati omwana oyo Brisher kash yankubira essimu ng'alabika ayagala nnyo oluyimba olwo olwa Taban Emma nenzija ne tulukolamu bye twalukola ne tukola bu challenge awo ne tuyimbira ku luyimba lwa Taban Emma baluyita Never Say Goodbye anda bagenda ku YouTube noonya Taban TABAN genda ku YouTube noonya subscribinga omwana oyo osobola okulaba oluyimba olunyuma nnyo so bwe nagenda nensinkana Brisher kash ne tukola that challenge that went viral. Brisher kash era njagala okwebaza weebale nnyo ondaze omukwano naddala nga promotinga omwana ono mwebale nnyo ate n'ekirala nali simanyi nti omuwala oyo mulungi nnyo nalinga mulaba ku TV kati bwe yankubira nefuna obudde obumwekkaanya kitegeera so omwana mulungi njagala okwebaza weebale kulungiwa alabika bulungi nze bulijjo mulaba nga bw'obeera ng'olaba omuntu ku TV olaba ku TikTok biki so kirungi nnyo n'osemberera omuntu n'otamujajingirawo kitegeera so bwe nalaba Brisher kash era abangamba bagamba nti essimu gye nalina mu ngalo yanogoka nekola ki negwa era neyatika gundi leeta essimu eyo obagirabe kubanga saagala bintu byakulimbalimba okitegeera saagala mugabe nti ensudi ya Brisher leeta essimu yange olaba bateriko crack akaakaana kalungi olira oyo omwana mulungi ebyaddala waliwo obulungi nga bwakwekuba bizigo biki naye akaana kali kwalaali ebyaddala so kusinga kumwebaza ku promoting Taban Emma because Taban Emma mwana muto naye kati lwaki omuntu alina branding eya Brisher agamba nti kajja akole challenge ya Brisher ekintu kyandaga nti nno I embracing a talent. I think that's why she's blessed kubanga olaba nti internet ali everywhere. Simanyi bya bufumbo bwe naye nga bembuuzizaako wano banganye nti si mufumbo. Nawe toli mufumbo. Era bwe kinaabaawo kye tukola tujja kujera tubategeeze naye saa zino temubiyingiramu nnyo bannamawulire kubanga olaba ne bwe mba njagala bakategula era mwe muyinza okaleetera okwekyanga so temubiyingiramu katusooke tubeeko kye tuggusa then ekintu kikole nadda olira mwabamawulire mwe muyingira mbi n'ebintu kati Brisher ayinza obba ng'oba oliawo naye yansiima lwe twakola challenge eyo ya Taban kati bw'alaba bino bye mugiraagira mutuyingiddemu naga bwayi olaba batuyingiddemu tetunneeyagala amazima agaliwo tetunneeyagala naye ne bwe tuba nga tweyagala si kyekyamaanyi ennyo kubanga kawala kalungi byekwata mu kiwato wawulira otya kubanga mulaba twagala vaamu saabigenderera nga bw'omanyi omuntu nga waakamulaba biki ate obaamuko ku bunkenke nga bw'omanyi kawala k'amaanyi okitege kulira nze nkubuulira wali osembeddeko omuwala omulungi natunuulira Brisher bwe nti nenkankana kyenkugamba nkimanyi kitegeera muganda wange muganda mpozi sho tugenda wa leero katosiiruddawo tudde nno butukutte